Bannakibiina kya NRM mu disitulikiti y'e Mukono batandise okwekolamu omulimu okwewala entalo ezaaliwo mu kulonda okwaggwa ekyaviirako ekibiina kyabwe okukola obubi mu bitundu eby'e Mukono. Bano batudde ne bakkaanya nti ku mulundi guno bagenda kwekolamu omulimu ogw'okuteesaganya naddala eri abo abaagala okwesimbawo ku kifo ekimu abasoba mu omu okulaba nga bakkaanya balekere munnaabwe omu olw'ekibiina kisobole okutuuka ku buwanguzi. Olwaleero bano batuuzizza olukiiko mwe batuukidde ku bigendererwa bino era nga bagamba nti kino kigenda kubayamba nnyo okwaŋŋanga bannaabwe ab'oludda oluvuganya. Tubasaba ekintu kimu olwaleero twagala buwanguzi. Omukyala bwe baba kuwanguzi tokkiriza ate kuddayo tebakulimbalimba nakukyo lw'osudde ekibiina kkiriza odde emabega wa munno omuwagire. Olwaleero twagala NRM ku mutikko n'abakulembeze mwenna abalala abaami abeesimbe ku bifo ebirala mbawo obubaka buno mbeegayiridde bwe tumala okuyitamu mu kamyufu mukwegayidde toddanga independent dda mu mugongo gwa munno omuwagire tusobole okuwangula. Olwaleero NRM olukuŋŋaana luno lwetabiddwamu abakulembeze b'abakyala mu disitulikiti ey'e Mukono okubadde n'omumyuka wa RDC era nga yamyuka akulira olukiiko lw'abakyala e Mukono ne bagamba nti abakyala be bagenda okuba ekyokulabirako mu nteekateeka eno. Era kati bwenjogerera tuddeyo ku byalo byaffe kutandika kukunga abavubuka bannaffe era n'abakyala tubakunge n'abalala bonna tubawe obubaka obwo obugenda okusobozesa okujjuza obukiiko bwaffe. Ekituufu kiri nti bintu bingi tebadde nga tebitambula bulungi naddala kulafa abavubuka. Ebizibu byaffe eby'abavubuka byeyongera bweyongezi buli lukya, naye nze omulimu ogwo nguteeka ku ebika by'abavubuka bye tulonda nti tulonda abavubuka n'engeri gye tubalondamu nti tubasaba ssente nnyingi nnyo bagenda okutuuka mu bukulembeze nga foshuwa bakoye ababanja balina mangi nga balina kwekweka bwekwesi tebasobola natuweereza. Era nkubiriza abavubuka ba Buganda disitulikiti zonna 27 ku mulundi guno tugezeeko okulonda omuntu agenda okutuyimirirawo, agenda okutuyambako okulwana ebizibu byaffe, agenda okutuyambako okulobinga mu pozishoni zaffe ez'enjawulo. Era tutunule nnyo tukanule amaaso gaffe tuleme kufa kwani agenda okutuwa omugaati ogusinga, naye tulabe omuntu alina ebiteeso ebirungi ate nga muntu w'abantu ate nga tagenda kutulekerera, kubanga ebiseera ebisinga abantu betulonda be basalawo okuseeyo kiki tugenda ogikolesaamu era tuno tugenda ogifunamu ng'abavubuka. Ate n'ekirala abavubuka abatali ba NRM kye mbakubiriza bituufu nze nzikiriza nti waliwo ebikyalemye gavumenti yaffe, naye nze kyensaba mujje mutwegateko mu NRM tusobole okuteekawo omusingi omunene ng'abavubuka tumekinga sure nti abakulembeze baffe mu bitundu mu bifo ebyenjawulo batuwuliriza, kubanga bwe tunaabadduka ne tulekaana bulekaanyi ebiseera ebisinga bajja kulowooza nti tetusiiwusa empisa kyokka nga tetulina ensonga. Era mbakoowola mujje mu NRM tutuule nabo tuteese nabo tubategeeza ebintu byaffe ebintu tubikole mu mitendera emituufu. Nze nzikiriza nti tunatuula nabo ne batuwa okutuuka bingi bijja kutuuka kuli abavubuka. Kye tulabye tetugenda kubeera na kulwanagana lwa bifo, ebifo tugenda kweteesa nga bweteesa tutegere nti ezizze ku kifo kino tuteesaganye ng'abali mu nnyumba munda olw'okulwanyisa omuyaga guno guzze gutuwuba ne gutwalako ebifo byaffe. Kati tetukyalina nkola eri ey'okulwanira ebifo kati tubanguddwa bute bwe tugenda okwesooka ebifo n'okutegeragana ne bannaffe so that ekifo ekimu bw'ola nga munaakizzeemu ng'ategera ku kifo ekirala tuleme okubeera nakuba mukuubagano ate nga bena twagala okutwala n'okubijjuza. Tusaanise okuba nti omukulembeze waffe omulungi kangaba abakulembeze baffe owa Women League ne Women Council bateekedde omusomo guno okusobola okulangula abakyala kubanga ebintu ebisinga bituyitako nga tetubimanyi ne tugenda bugenzi mu kulonda naye nga netumanyi bye tulonda. Abaami ne basalawo ne batwalako ebifo byonna olw'okuba tetwakola ki tetwafunamu ki kusomesebwa, naye mu ekyo tufunyeemu era nsuubiza nti abakyala ku luno tugenda kujja nga tulina amaanyi mangi nnyo, tugenda kuvuganya abasajja naddala ku
naddala mu bifo ebisinga naddala mainstream tuteekwa okulaba nga tunaako ebifo bisatu oba seekiro era tubitwale olw'ensonga kati tumaze okubangulwa wano tumanyi abasajja nga bagenda tuwona naye tulina okulaba nga twenyweza ate n'okuddayo kumuvulayizinga abantu baffe ebiseera ebisinga batya okulonda olw'ensonga tabagundi yayiseemu dda kiraba ekisinga olumu otulemesa naddala ng'aba NRM ng'aba NRM kyekisinga otukola ki okutulemesa naye tusanyuse abantu abasinga ebavaayo ne beesimbawo ng'abakyala era tweyanza nnyo pulezidenti waffe yatuwa amaanyi kati ge tulina kubanga tulina amaanyi ng'abakyala okutuuka ssaawa 7 awo tugenda mu kubeera mu kulonda wonna terikusuka ku ssaawa ezo eggwanga lyonna tutandika okulonda ssaawa 6 okutuuka ssaawa 7 1 hour only. 1 hour. Ofiisi ya ssentebe w'ekibiina kya NRM ekyambogo naye mu lukuŋŋaana luno ekiikiriddwa Juliet Nassuuna n'asuubiza bano okubawa obuyambi bonna banaaba beetaaga okuwangula akalulu kyokka ng'agamba nti kino kyakubaawo singa banaaba bakkaanyizza bulungi okukolera awamu era n'okusimbawo omuntu omu ku buli kifo emukono. So twakirowoozezzaako nti abakyala bano babadde tebamanyi kigenda mu maaso ffe ne tusalawo ng'abakulembeze ne twekolamu omulimu ne tugamba ka tubakuŋŋaanye tubannyonnyole bajje basabe ebifo bye baagala beesimbewo kubanga tukimanyi bulungi nti omukyala akola kyamaanyi nnyo mu NRM era mobilizer waffe mulungi nnyo yensonga lwaki twabalowoozezzaako ne tubayita kyerezi kubanga era nsinga twakikola emabega wali genza okwesanga bandyera. Amyuka ssentebe wa NRM mu disitulikiti y'e Mukono Haji Aruna Ssemakula agumizza bannakibiina ng'agamba nti ku mulundi guno ensolo kweri tebagenda kukkiriza baludda luvuganya kubalinnyako nga bwe gwali mu kalulu akaayita. Olwaleero tuli mu kaweefube okukunga banna NRM rawundi okumanya roadmap yaffe bwegenda okutambula, okumanya registers zaffe ezigenda okuba n'abantu bebatya okukebera amannya gaabwe, okumanya ennonda tugenda okulondamu omuli